Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda nate olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde nze wamu nammwe mwenna abatwala eddaala okwekuumira mu kigambo kya Katonda kye mukola ky'amaanyi nnyo, era twebaza Katonda olw'obulamu bwammwe, famire zammwe n'olw'emirimu egy'emikono gyammwe. Nga bulijjo amanya Mazima Kenneth, nga olunaku olwaleero njagadde nno tubeere nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokuna mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula ey'Okumi-9. Ku mulundi guno twagala okutunuulira ku mutwe oguyitibwa omukwano gwa Pawulo eri amakanisa. Omukwano gwa Pawulo eri amakanisa. So wano ky'osobola okubeera nga otegeerera ddala nti bw'otunuulira amasomo ag'enjawulo ge tugenze maaso n'okwekkaanya mu ssuula endala ze tukoze wamu n'okwekkaanyiza ddala mu ssuula eno yennyini, ojja kizuula nti no essomo lye twakola eryasembayo lyatunuulira nnyo kye tuyita obuwanguzi obw'enjiri mu kitundu ekya Efeso. Era obuwanguzi obwo obw'enjiri bwajja oluvannyuma olw'ebintu eby'enjawulo ebyasooka okubeera nga bibeerawo. Twalaba mu lunyiriri lw'Okumi-6 okuswazibwa okwatuuka kw'abo abaali bakozesa obubi erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, era ekyava mu kuswazibwa okw'abo abaali bakozesa obubi erinnya erya Kristo Yesu nga beefuula kye batali. Twalaba okusaasaana okw'amaanyi okwava mu ebyo byatuuka kw'abo abakozesa obubi erinnya lya Kristo Yesu, era abantu mu bitundu eby'enjawulo ne bagulumiza erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunyiriri lw'Ekumi-8 twalaba nga era okuva mu ebyo byonna ekisonga mu kuba nti abantu bagulumiza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, obubonero bulaga nti abantu bagulumiza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kwe kubeera nga waliwo n'abakyuka ne beenenya amakubo gaabwe amakadde. Tugamba era ensonga eyo ensonga nnyo ku bukulu obw'amaanyi ag'ekisa kya Katonda agalokola aboonoonyi bonna abava mu kukozesebwa okw'enjawulo. Mu lunyiriri lw'Ekumi-9 obukakafu obutulagira ddala nti bano baali tebeewayiriza bwewayirizi kubeera nti baali beenenyeza amakubo amakadde, beeberaga owataali kuwalirizibwa ne bakwata ebitabo byonna bye baali baateekamu ssente eby'amasitaani. Omulundi guli twalaba ebitabo bino nga obigasse byonna wamu nga byali bikolera ddala obukadde 33,48. Bitabo ebyo ne bikwatibwa ne byokyebwa mu lujjudde olw'abantu bangi nnyo. Olwo we twagenda mu maaso ne tulaba nga ekyava mu ekyo kwe kubeera nga twalaba obufuzi obw'ekigambo kya Katonda mu kitundu kino kyonna ekya Asia, nti ekigambo kya Katonda obufuzi bwakyo bwasaasaana, abayigizwa ne beeyongera bangi, amakanisa ne gasimbibwa n'ebisigadde. So oluvannyuma lw'okubeera nga enjiri yali esimbye amakanda mu kitundu kino ekya Efeso, y'ensonga lwaki bw'osoma ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula ey'Ekumi-9 olunyiriri lwa 21 lwogera nga bwe lwogera. So olwa 21 lugamba ebyo bwe byaggwa Pawulo n'alowooza mu mwoyo okuyitira mu Makedoni ne Akaya n'okugenda e Yerusaalemi ng'agamba nti bwe ndimala okubeera eyo era kiŋŋwanidde okulaba Ruumi. Olwa 22 n'atuma e Makedoni ababiri ku bo abaamuweerezanga, Timoseewo Erasuto ye yennyini n'alwayo ebiro si bingi mu Asia. Awo nno we tugenda okuba nga tusimba amakanda nga tukuba tooki mu kulowooza kwa Pawulo kuno mu mwoyo okuyitira e Makedoni ne Akaya, okugenda e Yerusaalemi wamu ate era n'ogenda e Ruumi. Tutunulire n'ensonga ey'abantu bano ababiri be yatuma e Makedoni abaamuweerezanga okuli Timoseewo ne Erasuto, ate na nsonga lwaki ye yasalawo okubeera nga asigala mu Asia. Bassebo ne bannyabo, wano waliwo ebintu bingi nnyo bye tusobola okuba nga twekkaanya. Ekisookera ddala kwe kutunuulira ku kye tuyita okuteekateeka n'ekigendererwa ekya Pawulo mu kusalawo nga bwe yagenda maaso n'okuba nga asalawo. Kikulu nnyo gwena awuliriza okutegeera nti Pawulo akola okusalawo kuno mu kumanya, kubanga
Pawulo mu kuba nti yali omu ku abo Katonda byagenda mu maaso n'okukozesa okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa ye, tukkiririza ddala nti omwami ono yagendanga mu maaso n'okuba nga aluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu mu kutambula kwe kwonna, era okuteekateeka kwe n'okusalawo kwe kwali kwesigamye ku kigendererwa ekyannamaddala. Ekyandiikwa kitulabye okuteekateeka kwali nti yayagala asookere okuyita e Makedoni ekiri mu Thessalonica, era olunaku olwaleero ekifo ekyo kimanyikiddwa nga ensi ey'Abayonaani. Ekifo ekyokubiri kye yagamba nti naye yali akitunuulidde okuba nga nakyo agendayo kye kifo ekya Kolinto, era tukakasiza ddala kuyita mu byafaayo nti bino bya bifo ebibiri we yatandikira ddala ekkanisa ezaasookera ddala. Ekkanisa y'Abathessalonika esimbibwa mu mwaka ogwa5 paka ku 51 oluvannyuma lwa Mukama waffe Yesu Kristo okufa n'azuukira. Ey'Abakolinto esimbibwa mu mwaka ogwa55 Mukama waffe Yesu amaze okuzuukira. Ekyokusatu kwe kuyaayana kwe okw'okubeera nga agenda ate akyaleko addemu okukyala e Yerusaalemi. Ebyafaayo biraga nti teyamanya biki byali byamutuukako, naye oluvannyuma nnyo mu ssuula eya21 tulaba nga Agabus akozesebwa aluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu n'ayogera ebyali bigenda otuuka ku Pawulo ng'agenze Yerusaalemi, n'okuba nga bino byali byamuviirako obutaddamu kudda Yerusaalemi kubanga Abayudaaya baali bamuggulako emisangosango n'ebisigadde nga bwe tunalaba mu maaso eyo. Ekyokuna kwe kuyaayana kwe okugenda e Ruumi. Ebyo n'ebirala tugenda kuba nga tubyekkaanya mu kadde ke tuyina. Bw'oba weetegereza essuula eya19 olunyiriri olwa22 ojja kizuula nti Pawulo atuma Timoseewo ne Erastu ogenda e Makedoni. Kikulu nnyo gwena agoberera okutegeera nti wano mu Efeso Pawulo we yayima okubeera nga atuma Timoseewo ne Erastu okuba nga bamusooka ogenda eri amakanisa gano, era ng'ekigendererwa lwaki atuma ababiri bano kwe kubeera nti ababiri bano baali bagwanidde okumusookayo okugamba abantu bano okubamanyisa ku kujja kw'omutume Pawulo, wamu nabo kuweebwa budde okubaako kye bateekateeka nga kyakuwaayo eri abo Abakristaayo abalina embeera ey'okusoomoozebwa mu Yerusaalemi. Tutegeera tutya nti ekyo kyekyo kyennyini ekyaliwo? Bw'osoma ekitabo kino eky'Abakolinso essuula eya16 etukoonera ku bubaka buno wammanga, n'eraga nti naye okuŋŋaanyizibwanga ebintu abatukuvu nga bwe nalagira ekkanisa ez'e Galatiya, nammwe mukolenga bwe mutyo. Ku lunaku olubereberye mu Ssabbiiti buli muntu mu mmwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa, ebintu bireme okuŋŋaanyizibwa lwe ndijja. Nti ababiri bano batumwa lw'ekyo ekigendererwa. Ekigendererwa kya kubagamba bano abali mu makanisa ag'omu Makedoni, ag'omu Akaya, okubaako bye bateekateeka mu budde n'okubagamba nti omutume yali ajja. Ebyawandiikibwa ng'Abakolinso ekyokubiri, ekitabo ekyo kinywereza ddala bulungi ensonga yaffe. Bw'osoma Abakolinso ekyokubiri 8 egamba titwagala mmwe mumanye ku kisa ekyo Katonda kyawadde amakanisa ag'e Makedoni. Olwokubiri, nti mu kugezesebwa kwabwe okw'amaanyi, omuyiika ogw'essanyu ne mu bwavu bwabwe obungi obw'amaanyi baakulukuta mu bugagga obw'okuwaayo ku ludda lwabwe. Olwokusatu, nti beewaayo eri obusobozi bwabwe, era nga bwenjulira n'okusukuluma obusobozi bwabwe. Bw'oba otunuulidde Bakolinso ekyokubiri 8 egamba, era tubategeeza abooluganda ekkanisa eya Katonda eyaweebwa, tubategeeza abooluganda ekisa kya Katonda ekyaweebwa mu kkanisa ez'e Makedoni, mu kubonaabona okw'abakema ennyo, essanyu lyabwe lyasukkirira, n'obwavu bwabwe obwayinga obungi byasukkirira mu bugagga
obw'obugagga bwabwe. Olwokusatu, kubanga ntegeeza bo baagaba bokka nga bwe baayinza era n'okusinga obuyinza bwabwe, nga batusaba n'okwegayirira okungi olw'ekkanisa eyo n'okussa ekimu okwo mu kuweereza abatukuvu. So si nga bwe nali ndowooza, naye baasooka kwewaayo bokka eri Mukama waffe n'eri ffe mu kwagala kwa Katonda. Kati so ekyandiikibwa ekyo kiragira ddala nti ekigendererwa kyaliwo ekya Pawulo okutuma Timoseewo wamu ne Erastu. Bwe twogera ku mukwano gwa Pawulo eri amakanisa, kino kye tuli okwogerako. Ebifo byonna Mukama waffe byamusobozesa okubeera nga abaako omulimu gw'atandikayo. Abantu byasisinkana mu bifo ebyo baafuuka obuvunaanyizibwa bwe, ng'afaayo nnyo eri okula kwabwe mu by'obwa Katonda n'obulamu bwabwe obwa bulijjo. Ensonga eyo enywezebwa nti ekitabo eky'Abaluumi mu ssuula 15 olwa 24 lugamba nti wendigendera mu Euspania kubanga nsuubira okubalaba nga mpitayo, mwe mumperekereko okutuusa eyo bwe ndimala okubalabako n'okusanyukira wamu nammwe. Olwa 25, naye kati ngenda e Yerusalemi okuweereza abatukuvu, kubanga ab'e Makedoni n'aba Akaya basiima okusolooza ebintu, abaavu abamu basiima okusolooza ebintu abaavu abo mu batukuvu abali e Yerusalemi. Nti ekyawandiikibwa kiraze waliwo ensonga lwaki yagenda maaso n'okuba nga yatuma abavubuka bano envumuulo. Kwe kufaayo kwe yayina eri amakanisa gano, enkulaakulana yaabwe mu by'omwoyo wamu ate era ne okubeerawo kwabwe okulungi okw'ebyo ebikwatibwako bwe yali nga asoboseddwa okuba nga abaako engeri gy'asobola okuba nga ayamba. Era bwe yali ali wano mu Efeso waafunira amawulire agaali gava mu Kolinto ku nsonga ey'enjawukana eyali mu kanisa ey'e Kolinto. Bayibuli eraga nti ayogera mu Bakolinto ekisooka 10, naye mbeegayirira abooluganda olw'erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, mwenna okwogeranga obumu, so okwawukana kulemenga okuba mu mmwe, naye mugattirwenga ddala mu magezi agamu ne mu kulowooza kumu. Olw'11, kubanga nabuulirwa ebifa gye muli baganda bange abo ab'omu nnyumba eya Kulowe, nga eriyo ennyombo mu mmwe. So kati bye bino bye ndyogezaako okubeera nga nkusongerako nti ebyo nabyo byali bimukwatako nnyo, nga nabyo afaayo nnyo eri ensonga ezo ze alaba nga zaali tezigulumiza erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Era kikkirizibwa oba kirowoozebwa nti ebbaluwa gye yawandiika ey'Abakolinso yagiwandiika akyali mu kitundu kino ekya Asia, era nayanukula ebibuuzo eby'enjawulo ebyamubuuzibwa amakanisa mu Kolinto, naye n'okwogera ku nsonga ey'enjawukana eyali mu bo. Kirina okujjukirwa nti n'amakanisa gonna ag'omu Makedoni oba mu Sesalonika nago galina ensonga Pawulo ze yayagala okuba agenda mu maaso n'okwanukula erizo. Balina embeera oba balina ensonga eyali ebamazeeko emirembe ey'okulowooza nti Mukama waffe Yesu Kristo yali yamala dda okuba ng'akomawo omulundi ogwokubiri. Bw'osoma Abasesalonika ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka. Era kye tulaba okwagala kwa Pawulo oba omukwano gwa Pawulo eri amakanisa tekulabikira mu kufaayo kwe kwokka eri abanaku, Abakristaayo abanaku, naye omukwano gwe eri amakanisa gulabikira ne mu mbeera ey'okuba nti yafaayo nnyo eri okulaakulana mu mwoyo okwa Abakristaayo bonna abaali basaasaanira mu makanisa ag'enjawulo ago Mukama ge yamuganya okuba nga atandika. Teyafangayo eri obulungi bwe, ne Pawulo yafangayo nnyo eri entambuza ennungi ey'obulamu
entambula ennungi ey'amakanisa. Kino kinyuma nnyo ate era kivaayo nnyo bw'otunula omuntu gwe yawaayo okuba nga atambula ne Erasto. Kiba kikunnyonnyolera ddala Pawulo okwagala kwe eri amakanisa gano. Akwata omuvubuka omuto envumuulo, omuvubuka eyali afaayo nnyo, omuvubuka eyali omwesigwa, omuvubuka eyali omwagalwa ennyo gy'ali, omuvubuka eyali amugondera ennyo mu bonna, n'amuwaayo okugenda okuweereza eri Abakolinso. Ekyo kiraga omukwano gwa Pawulo eri n'ekkanisa eno. Omwana oba mu bayambi be eyali asinga okufiirayo ddala, eyali omwagalwa ennyo gy'ali, amuwaayo ku lwa enkulaakulana ey'ekkanisa, ku lw'ensonga okukwatibwa obulungi mu makanisa gonna mu makanisa ago ag'enjawulo, Timoseewo okuba nga abantu bano abagasa. Ebigambo byayogera ku Timoseewo mu Bakolinso ekisookera ddala essuula ey'okuna olw'ekumi paka olw'ekumi binywereza ddala ensonga nti newankubadde Pawulo yayagala nnyo Timoseewo, naye ate Pawulo yayagala nnyo Abakolinso bano n'amakanisa amalala, nti Timoseewo yali mwagalwa nnyo eri Pawulo, naye ku lw'ensonga ey'okulaba nga ekkanisa egasibwa w'ataali n'okuba nga abantu bayambibwako ebintu eby'enjawulo, tiyalondanga bulonzi muntu, naye yalonda Timoseewo ogenda okwereza mu Bakolinso, ekiraga omukwano ogw'amaanyi gwe yalina eri Abakolinso. Yabagamba bayinza okuba balina abasomesa bangi, naye balina taata omu, kubanga Pawulo agamba yali abazadde mu Kristo okuyita mu njiri. Era n'abagamba basindikira omwana oyo omwagalwa, omwesigwa, abajjukanye amakubo ge gonna n'ensomesa ye mu makanisa gonna. Yabawa omuntu eyali omwagalwa gye bali okuweereza eri bo, nabo bategeere teyali tabasindikidde busindikizi muntu obw'okujjuza obujjuza enamba oba obw'okutuukiriza omukolo. Era Pawulo bw'oba osomye Bakolinso ekisooka essuula y'e16 olunyi lw'e11 yeegayirira era akola okusaba okw'okuyisa obulungi, okusaba okw'okusaasira okw'okuyisa obulungi omuvubuka ono ayitibwa Timoseewo. Jjukira omwana ono mu kuba nti yali mwagalwa gy'ali, newankubadde yayagala nnyo okugasa Abakolinso ng'abawa omuntu gwe yali yeesigira ddala, tiyali ategedde engeri ya Pawulo yonna bulungi, nakyo yali akimanyi. Tiyali asindika omwana mu kanisa eyali emaze okuba nga eyawulwamu obubondo. Omuli abagamba nti bagoberera Pawulo, omuli abagamba nti bagoberera Peetero, omuli abagamba nti baali bagoberera Apolo. Kati omuntu eyaviiranga ku luuyi akabonda akamu nga kaali tekasemba luuyi olwo, baali tebalina ngeri yonna gye baali bagenda kuyisa muntu yali ava ku luuyi obubondo obw'enjawulo bwe bwali tebukkiririzaamu. So abagamba omwana oyo ng'ajja mu mmwe muweereza munnange ate era muweereza wa Kristo, mumuyise bulungi, okusigala kwe wamu nammwe kubeere kwa mirembe gy'ali, era tewabeerawo n'omu ku mmwe amunyooma. Nti omusajja ono ayitibwa Pawulo teyayagala bwagazi kkanisa, naye n'abo Katonda be yali aleese mu bulamu bwe, be yali alabidde ddala nti balina omutima gwe gumu n'ogwo Mukama waffe Yesu Kristo gwe yali amuwadde ogw'enjiri, nabo yagendanga maaso n'obbalwanirira okulabira ddala ti baali tebayisibwa mu maaso, baali bakwatibwa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Oluvannyuma nnyo tusoma mu Bakolinso ekyokubiri essuula y'e8 nti amaliriza ate era n'atuma ne Tito ogenda mu Bakolinso okutandikiraawo Timoseewo we yali akomye. Kati omuntu gwe tasobola kuba nga tuyisaako amaaso ye Erasto. Erasto Bayibuli emwogerako okubeera nti naye yali muyambi wa Pawulo, era yali naye mu Baruumi, yali naye y'omu ku bantu be yatuma e Kolinto, ate era yali wamu ne Pawulo mu Efeso wano nga tannaba kuba nga atumibwa mu bitundu biri ebirala. So bano bonna abasajja buwulya nga Bayibuli enokola amannya gaabwe
baanokolwa lwakuba nti balina omulimu ogw'enkizo gwe baali bagenda mu maaso n'okukola okugatta kw'ekyo okutuukiriza ekyo Katonda kyali amaliriza okuyita mu buweereza obwa Pawulo n'okusimba omusingi ogw'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekirala ate nga kikulu nnyo kubanga tukiwa obudde, ensonga ya Pawulo okugamba nti yali mwetegefu okubanga newankubadde bano yali abatumye okubanga bamusookayo e Makedoni ne Akaya, yawa ensonga n'agamba ye yali wa kusigalako akadde kagenderere mu kitundu kino ekya Efeso. Ekibuuzo kiri nti kiki nnyo kyali aluubirira okubeera, kinyo lwaki yali aluubirira osigalako mu Efeso ate nga twamaze otegeera ti enjiri yali emaze okusimbibwa obulungi mu kitundu kino ekya Efeso. Bayibuli yannyonnyola Bayibuli Bakolinso ekisooka essula y'E16 olwokutaano paka olw'omunaana lutwanukula nga lutulaga nti Pawulo yayogera n'agamba nti yali wa kuyita e Makedoni alyoke atuuke ku Bakolinso, naye yali tayagala kubeera nga abalabako akadde akatono, wabula yali asuubira nga Katonda aganyiza okumala nabo akadde akamala. Naye n'agamba mu kiseera ekyo eky'ebbaluwa eno ng'esindikiddwa eri bo nti yali asazeewo sigalako mu kitundu kino ekya Efeso nga bw'alindirira olunaku olwa Pentekooti. So olunaku olwa Pentekooti lwe lwamukuumirayo eyo e Yerusaalemi. Jjukira Pawulo yali mukuumi wa nnaku zino lukulwe, yali mukuumi w'ennaku zino lukulwe, nga era bwe twalaba ku nsonga mu ssula ya 18 okusalawo bwe yasala okusalako enviiri ng'ayagala atuukirize ekijjulo oba okubeera ekitundu ku kijjulo ekyo ekyali kigenda okubeera mu Isirayiri. So wano asigala olw'ekyo ekigendererwa. Ate ng'era ebyaffe biraga nti nno Pentekooti yabeerangawo ku nkomerero y'omwezi ogwokutaano, ate era ebyaffe biraga nti waliwo ebikujjuko ebyabeeranga mu Efeso, ng'era ebikujjuko ebyo ebyabeerangawo waliwo ekikujjuko ekikulu ekyaliwo nga kyali ekikujjuko kyakujaganya yeekaalu n'oyo gwe baali bagizimbidde Diana ow'omu Efeso mu mwezi era gwali gwe gumu ogwokutaano, era abantu bangi bagendanga maaso n'okuba nga beeyiwa mu Efeso. Nate waliwo n'ekirala ekikulu kye tasobola kuba nga tuyisaamu amaaso, y'ensonga ey'okuba nti Pawulo buli yatumanga abamu ku baweereza be oba ye bwe yatambulanga, teri kanisa gye yagendanga maaso n'okubeera nga yali amaze otegeera obunafu obwaliwo gye yalekanga nga talinayo muntu yenna musigire gw'alese mabega. Bwe yatambulanga alinako omuntu gwe yalekanga oba ng'amaze okubeera nga ateekateeka abakadde ab'enjawulo okuba nga bakola omulimu ogwo. Mu bifo ebimu bwe yatumanga yasigalanga, nga bwe tulaba mu Efeso atuma abantu ogenda e Makedoni ne Akaya yasigala. Jjukira newankubadde mu Efeso enjiri yali emaze osimba emirandira, mwalimu ensonga ez'enjawulo bano abaana nga bamaze okugenda ku lugendo luno Pawulo ze yadiiringa nazo oba ze yalina okubeera nga asirisa mu kuvaawo kwa Timoseewo ne Erastu, nti ebyo byalaba mu kuvaawo kw'abano abaana nga waliwo abalala abaali basomesa ebintu ebyali bikontana. Y'ensonga lwaki tugamba nti Pawulo yali mulabirizi mulungi nnyo oba mukuumi wa njiri. Yali mukuumi wa njiri, nti bw'otunula ebbaluwa gy'awandiikira omusumba eyali agenda osigala mu Efeso amanyikiddwa nga Timoseewo, amugamba bwe nali ngenda e Makedoni nakugamba gwe okusigala mu Efeso osobole okuba ng'olagira abamu obutasomesa bintu birala. Pawulo yafangayo nnyo nnyini ddala mu bitundu byalinamu embeera y'okubeera nga tiyali mumativu, nti embeera yali nnungi mu kifo ekyo okuba nti waliwo omuntu omusigire gwe yalekangawo emabega nga yamaze okuba nga atambula. Abantu abalala obutasattulula obutajungulula ebyo byali agenze maaso n'ateekamu obudde obwali obuwanvu nga annyonnyola ng'asomesa ku kkubo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ono
yali mukuumi wa njiri ekyokuyiga eriffe eky'amaanyi nti tetusobola kubeera nga tuyiye obulamu bwaffe mu bantu ab'enjawulo ate ne tufunawo olugendo ne tumala gayita muntu yenna oba ne tumala galeka abantu abo nga tebalina muntu gwe tubalese nabo nga tumwekakasiza ddala nti anaakuuma ekyo kye tumaze ebbanga eddene nga tulwanirira okuzimba mu bo. Nako olwaliro abaweereza abasinga bafunayo olugendo obanga lwa kutambula wabweru mu ggwanga ayita omuntu yenna oba akwasa omuntu yenna gwatakakasiza ddala oba gwatamanyidde ddala busobozi bwe kubanga ayemeranga mugamba ogira oyimirya n'akusanga awo. Ekyo si kintu kya bubangufu, si kintu kya muntu mutendeke. Pawulo si bw'atyo bwe yali. Agamba nti teyali waakuva mu Efeso ogenda e Makedoni Timoseewo w'ataali. Ye mu kuba nti yali mwesigwa eri enjiri yali alwanira nnyo nti omuntu omwesigwa asobola okuboggola eri abo abasomesa ebintu ebirala asigala emabega n'agamba mmwe temugwande kusomesa kintu kirala. Guno gwe mutima ogwa kino oba eno ye injini ya kino kye twogerako okwagala omusajja ono kwe yalina eri amakanisa, okwagala kwa Pawulo kwe yalina eri amakanisa, nti omulimu gwe yagenda mu maaso n'okuba nga akozesebwa Mukama waffe Yesu Kristo yali si mwetegefu okulaba nga gusasika mu kuba nti bonna baali batambudde bagenze ng'amaze okutegeera tiwaliwo embeera etaali ntuufu mu kitundu ekyo. So agamba Timoseewo mu bbaluwa esooka Timoseewo esooka essuula esooka olwokusatu nti bwe nali ngenda e Makedoni nakugamba n'enkulagira gw'okusigala Efeso tovaayo. Tetumanyi nsonga ki eyaliwa oba Timoseewo yali gye yali asindikiddwa oba yamala n'alwayo ekiseera ng'ate ekiseera yamala n'amalayo ekiseera kiwanvu ne kisukkuluma ekyo Pawulo kyali amusuubira okuba nga asigalayo ate nga n'ekiseera ekya Pawulo eky'okutambula kyali kisemberedde. Agamba nakugamba osigala Efeso, okulagira bamu ku abo obutasomesa bintu birala. Mukwano waliwo abeetegefu ennyo nnyini ddala ng'era omutima gwabwe gukubira mu nsonga ya kubeera nga bataggulula nga bajungulula ebyo ebigenze mu maaso n'okuba nga bizimbibwa mu bakristaayo ebbanga eddeneko nga bisongera ddala ku mulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era tulina kuba nga tuli beegendereza nnyo ebyo byakuyiga okuva kw'ono omutume. Ensonga gye tugenda okumaliza nayo kwe kuyaana kwa Pawulo ogamba nti yali era atunuulidde ogenda e Ruumi. Tumanyidde ddala nti Ruumi kye kyali ekibuga ekikulu ky'obukulembeze bwonna obw'Abaruumi, era Pawulo yayaayaana nnyo era n'ayagala nnyo okugendayo nayo okubaako abantu bawangula okubaleeta eri Kristo. Tukiraba mu ssuula esooka y'Abaruumi olunyiriri 13 Pawulo ng'agamba nti bwali buvunaanyizibwa nnyo gy'ali. Ti bw'oba ositunuulidde olunyiriri 13 era abooluganda saagala muleme kumanya nga emirundi mingi nalowoozanga okujja gye muli n'enziyizibwanga okutuusa kaakano, era ndyoke mbeere n'ebibala mu mmwe era nga mu mawanga amalala. Ono yali munoonyi wa myoyo, ne mu Baruumi waliwo aba Mukama waffe Yesu Kristo byali anoonyayo, kubanga abalonde ba Katonda basaasaanira mu mawanga mangi, mu nnimi nnyingi, mu bika bingi nnyo eby'abantu ab'enjawulo mu nsi, nga bwe yakikola mu Europe, nga bwe yakikola mu Asia, era yali atunuulidde nga ne mu Roma waliyo omulimu gwe yali agwanidde okuba ng'akola, kubanga enjiri yalina otambula okuva Yerusaalemi paka ku nkomerero y'Abaruumi. Olunyiriri 14 agamba Abayonaani era ne bannaggwanga ab'amagezi, Abayonaani era ne bannaggwanga ab'amagezi era n'abasirusiru bammanja, nti yalina ebbanja lyakutuuka ku buli muntu yenna Katonda gwe ali amusoboseza okuba ng'atuukako okumubuulira enjiri.
nti bwe kituuka ku nsonga y'okubuulira enjiri, Katonda mu bukulu bwe teyateesa kubeera nga ffe tumanya abalonde be baani. Teri n'omu ku ffe amanya abalonde abo Katonda be yalondera mu Kristo nga n'emisingi egy'ensi gyali teginnaba kubanga gisimbibwa. Y'ensonga lwaki bwe tuba tubuulira enjiri tetusosola mu Basiraamu, mu Bakatuliki, mu ba Orthodox, mu ba Bahayi, mu ba Jehovah's Witness, mu ba Mormon n'abasigadde bonna. Eyo tubuulira ne mu nnimi ez'enjawulo, mu mawanga ag'enjawulo, mu bika eby'enjawulo. Tubuulira buli muntu yenna. Ffe tulina ng'abasimi b'amafuta, tetumanyidde ddala kiki kiri wansi, wabula ebyuma byaffe tugenda maaso n'okuba nga tubiwagala okukkirira ebuziba paka we tutuukira ddala kuwa amafuta we gali. Tetumanyi kiri wansi. Ffe tusima paka we tunaatuuka ku ki? Ku mafuta. So bwe tuba nga tutuuse kwono tumubuulira enjiri n'agigaana n'afiira mu kibi kye nga tusonga mbeere. Ffe tunoonya bantu. So kyekyo enjiri erina ogenda eri abantu bonna, era omuntu atannafa tetusobola mujjamu nga tugamba oyo si wa Kristo. Omuntu yenna ng'akyali mulamu, Katonda waffe yamanya akadde akatuufu wanaaleetera abantu abo bonna abalonde be, nti waliwo abasiga, waliwo abafukirya, Katonda yagaba maki? Amakungula. So ebyokuyiga bingi betusobola okulaba wano, okwagala eri abooluganda mu Kristo, kubeera nga tufaayo nnyo eri okula kwabwe mu bya Katonda, wamu ate era n'okuba nga betusobodde okuyambako tubayambako mu ebyo bikwatikako, ate era okubeera nga tuli bakuumi ab'enjiri, n'okubeera nga tufaayo eri abantu abo Katonda baleese mu bulamu bwaffe. Bikulu nnyo era ng'ebyo byatuyambira ddala okukola obuweereza mu ngeri egulumiza Katonda. So mu kisa kya Katonda bw'anaaba akkiriza ate tunaalaba ebirala bingi nnyo omulundi oguddako. So kaakano njagala ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.